Bino by'ebirooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota nga bakusibye mu kkomera kitegeeza ki? Bangi bempulidde nga bagamba nti nze naloose bansibye mu kkomera, oba nga balina akasenge akalimu enzikiza mwe bansibidde. Kino kiba kikulaga nti oyinza okusibibwa obudde bwonna, era oba ng'olina ekintu ky'okola ekiyinza okukuleetera emitawaana ng'egyo, kyesonyiwe. Era kitegeeza kino nti era ng'omusibe gwe baba basibye mu bulamu bwaffe buno aba talina kyasobola kwekolera, teyeetaayaaya. Bw'abeera mu kasenge akalimu enzikiza nga temuli kataala aba talaba, kitegeeza gy'olaga tolabayo, nti ne w'obeera onoonya omulimu omutuufu oguyitako lwa nsonga in spirit oba mu bulamu obwo omwoyo tolaba. Kiba kitegeeza nti osibiddwa, tolina ky'osobola kukola ne kitambula. Wano mu mubiri oba weeraba nti okola naye ng'omwoyo wo musibe, ng'oli musibe mu ssente, amaka go masibe, emirimu gye misibe, n'emikwano gikukyawa kubanga omuntu omusibe mu kkomera, era emikwano aba n'egyo egy'omu kkomera. Bw'oba owulira ebintu bino towakana buwakanyi, tegeera olufuna ekirooto ng'ekyo tosigala nga weebase, zuukuka okigaane ogambe nze sisibibwa mu kkomera era sijja sibibwa, ng'oyita mu linnya erya Yesu Kristo. Ekyo kye kirooto kyo eky'olwaleero. Subscribing era olikinge.